Okusinziira kwa kulira ebyokulima mu disitulikiti eno eya Sheema, Musinguzi Bowazi agamba nti gano ge magezi gokka ge basalira abantu baabwe okuva mu mbeera embi nga balima soya, kubanga kituufu asobola okukola ng'emmere ate mwattu n'okutundako. Kyokka abalimi ba soya mu disitulikiti eno bagamba nti tebejjusa, nga kati bagala gavumenti ebaleetera ekkolero erisobola okwongera omutindo ku soya waabwe bafune ku nsimbi eziwera ko n'obutatawanyizibwa katale olw'entambula. Ekindi nkabe ninsaba ngu cyaba kirungi yatuleetera fakutora ekatushyika hihi zikagira akatare buri mwaka akayijumbira mu kuhinga empoki egi ubwo ori muri Sheema tuza kubwira. Jimeisi Ngoma ngono mulimi wa soya agamba nti wadde bamulima naye bakyatawanyizibwa ebiwuka ebimulya ko n'obulwadde obumutawanya ekintu ekimuviirako obutabala bulungi ne bafiirwa. Wano we basabidde gavumenti okubadduukirira n'eddagala ettuufu lye balina okukozesa ku soya waabwe baleme okufiirwa ng'ate babadde bataddemu amaanyi okulaba nga nabo bejja mu bwavu. Ng'oggyeko okufunamu ensimbi n'okulya, ate ekirime kya soya kyongera obugimu mu ttaka, ekintu ekiyinza okukuuma ettaka nga gimu bulungi, okusobozesa n'ebirime ebirala okuddako obulungi. Wano basabidde gavumenti okubadduukirira n'eddagala ettuufu.